gye baateekateekangamu emmere ya muwogo n'amala ebbanga nga tayonoonese. Ono mu kifo eky'okumufumba baamukaliriranga bukalirizi. Ogugwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige. Nga bwe tuzze tukulaga engeri bajjajjaffe gye baateekateekangamu enva n'emmere, n'olwaleero katulabe butya bwe bateekateekanga emmere ya muwogo. Eri abamufumba mwamulyanga bakamala okumufumba n'omufumbira mu bidandaali awoomera ino mu bidandaali aye okusingira yala muwogo n'awooma ng'omukaliriire ku ziiko. bw'obasigira edayimo bamukaza babaawo nga bamaze okufuuka ekyokulya ekyekiseera ekiwanvu. Engeri gye yateekebwateekebwangamu kwe yasiiziranga obutoonooneka mangu. Asobola okumala ewiiki, omwezi n'emyezi. Nesi kuno basookanga kumukalirangako oluvannyuma ne bamufumbika mu kyoto ajje bulungi. Ng'ayidde bamukubangako evvu n'obwegendereza obw'ekitalo aleme kumenyekera mu ngalo. Bino byonna byakolebwanga ng'ebyayi mwe bagenda okumusiba biri ku bbali mu kibbo byawedde dda okuteekebwateekebwa. Ettu lya muwogo omwokye lyefaanaanyirizangako ery'omukalu nga bwe twalaba jjuuzi. Ekyawukanako kitono nti lino ddyo engeri gye lisibibwamu eringa ya luwombo. Oluvannyuma nayo lyasibibwanga ku kibanye n'abeera omubyayi okumala ebbanga nga tayonoonese. Ojootoole eyo nga bwe bamutaayi nga bw'ali n'akaloosa kalekeeri buli lw'omutaayi keeyongera. Bwe wamutaamu bw'ali taliibwa buwuuka. Nasi kuno jjajja Mumbo yabanga aliko olugendo lwagendako jjajja mukyala ettu lino lye yamusibiriranga n'olwendo lw'amazzi. N'ekyokulya abantu bye baatambulanga nabo ng'abali kujja okuyiiga, abali kujja okutabaala entalo, abali kujja okubika muwogo waibwe nga bamutangamu ki mu byayi ebyo. Yata muno mu kikapu oba omusigira minwe esatu obyena bavuga obugaali bwe bayiggwe ge batuukanga bakooye. Buli muntu yasibula omunwe, buli muntu yalyaku. Bwe babanga baakava mu nnimiro ng'ekyemisana tekinnaba kujja, ono gwe baabawanga ne banywerako amazzi nga bwe bawuutirako enva endiirwa, olwo ne bawangaala nga tebalwadde. Twawuutiranga kwendala, twawuutiranga ku katunkuma waali eddagala kubeedde emmere eyeira eddagala neifu. Olwendo lw'amaanyi tebaalugabanga bwereere. Eyo n'emmere gye etaawangawo kubanga buli atuuka tadaaga ng'anaku dino. Lumuka gy'ogule kuwala omugaati. Mazaayi Wilson Bukayi awa abaami amagezi nti bave ku byokulya ebirimu butto bettanira ebyokulya nga bino. Emyaka egy'abantu bagangaalanga Moore yeewuunya omusaadha ng'afiira ku myaka 13 12 ayi betu abenkaaga n'awangaira ab'ensanvu tulabye n'ebibi atuleetera. Tuli obubi tukaalibu abali obulungi tebava mu bitanda tebava mu malwaliro gaidwire bantu abo basomi mbu balya bulungi olikulya bulwayi ife tulikulya eddagala. Ogugwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige. Ate abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo batenderezza omutindo gw'essomero erya Busiika Preparatory School evvumba mu disitulikiti ey'e Luweero. Bano babadde mu kusabira abayizi baabwe abasookedde ddala bagenda okutuula ebigezo bya P7. School Vumba mu district y'e Luweero babasabidde okusobola okuyitira waggula ebigezo bino nga gwe mulundi gwabwe ogenda okusookera ddala. Embeera ebadde yakoola Mwoyo Mutukuvu ake ku bayizi bano abasoba mu 20 nga mmisa yeetebyemu abazadde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abasomesa n'abalala nga bakulembeddwamu alikulira Edith Bangi ne bannaddiini mu nzikiriza ez'enjawulo tebalutumidde mwana.
ekulembeddwamu Reverend Father Joseph Mugambe okuva e Naddangira nga mu kubuulira akalaatidde abayizi okwekkiririzaamu kuno kwekwasa nnyo Katonda abawanguze. Bulijjo tubeera n'okukkiriza okukabirire Mukama. No matter what the devil says, he will make it. Kubanga essomero limanye Katonda. Abayizi nga bali wamu n'abasomesa mu mmisa ne batonya ebirabo eby'ensimbi ssaako n'ebikalo. Oluvannyuma Father Mugambe asabidde abayizi omukisa n'abakansira amazzi akubonerako okubatukuza nga bakiri abazadde bagolodde emikono okulangira ku bayizi omukisa. Akulira essomero lino Edith Banji akunze abazadde okubongera abaana era n'ayogera ku muwendo gw'abayizi bagenda okutuuza bayogeddeko nga bateekeddwateekeddwa bulungi. Abaana tubateeseteese bulungi, tubasomesezza era bagenda kuyita bulungi mu ddaala erisooka. Neebaza abazadde abatwesigisizza abaana baabwe. Mutuwa abaana tuwandiisa abaana okuva ku baby class paka ku primary 6. Abayizi bategeezezza nga bagenda okuyitira waggulu olw'omutindo gw'essomero lyabwe nga n'abazadde bakakasizza. Neebaza administration yaffe nti etteeseteese bulungi. Basuubiza tugenda funa bonna. Era mbakakasa mwenna abali eyo muleete abaana kubanga ffe tujja kuyita. Okwebaza management ya Busika Preparatory School. Tukkiriza n'amaanyi gonna nti bagenda kuyita bulungi. Era abazadde bonna abali ebweru eyo mbakubiriza muleete abaana lino essomero litukoze bulungi. Eraso Kibirango ssentebe y'okutana Luweero atendereza omutindo gw'essomero lino ng'ategeezezza nga bagenda okutimba enkala z'abazadde masomero ga gavumenti abata abaana baabwe ssente ez'okulya ekyemisana. Abazadde bali 10 abatasobola kuyisa abaana mu Luweero era babasondera. Gerard Saliyo omulamuzi w'amasomero mu disitulikiti y'e Mukono era nga ku ssomero lino akola nga avunaanyizibwa ku mutindo atendereza omutindo gwalyo n'ategeeza nti ebusiika tewali ssomero lyonna lirikira. Abazadde mukozesa omukisa gw'abantu nga bano abavuddeyo okukola omulimu ogutuukiridde. Muleete abaana ku Busiika Preparatory. Oluvannyuma abayizi bakyamudde abazadde. Mu malala abantu bakubiriziddwa obutazaala baana bajjenjeero wabula abo be basobola okulabirira ko n'okusomesa. Bibagambiddwa Reverend Father Ikendeeza ow'ebuwenge mu kusabira abayizi abagenda okutuula ebibuuzo ku ssomero lya Buwenge Parents Primary School e Jinja. Emikolo gy'okusabira abayizi abagenda okukola ekibiina ky'omusango ku Buwenge Parents Primary School gyetuddwako abakulembeze abayizi n'abasomesa nga mmisa ekulembeddwamu Reverend Father Andrew Nkendeeza ow'ebuwenge. Awadde n'abaana amasakalamento ag'enjawulo omubadde okubatiza. Asabye abazadde obutazaala baana bajjenjeero wabula bazaale be basobola okulabirira. Aye togenda okuwangaala obulungi labirira omwana osomesa omwana wo. Olera asabye abantu obutasaasira nnyo bantu abalabika okuba ng'abali obubi kubanga olumo be beeteeka mu mbeera eno. Abantu bapaludo, abantu batandika osogoota ne basogoota, abantu baba lunaku lolona ate abisaaga akabina abasomesa muli wano ebo eza friction eyo yayuzaki yawagala kungira empala ebimu ebitula amusasiro tono mwamusaza mwavu mukombozi. Father Nkendeeza akulembedde abayizi okukoleza emisubbaawa olw'okusaba ne kutandika nga buli muzadde abadde akutte ku mwana we. Oluvannyuma awadde omukisa emmotoka y'essomero eyaguliddwa ne bbaasi. Muhammad Ssekibooba akulira essomero agamba nti abayizi 97 be bagenda okutuula ebigezo omwaka guno era alina essuubi nti bajja kuyita bulungi. Omwaka ogwo twali bakwiri mu Jinja districts aye nga guno tukusuubira okukulembera jiya yetutayiremu n'ebikozesebwa bya byona nga abo babituprovidingire byona tukoze eki bitusobozesa okukulembera. Abayizi bagamba beetegese nga basimye ne Vision Group olw'okussa ebyenjigiriza ku mwanjo. Ate neebaza n'okwebaza Vision Group credit papers kubanga amushuwa dirija tuyamba ebitabo bingi era ndishuwa nti kumaani ga Mukama n'amaanyi gange effort gyenjataano
ejja kunsobozesa okufuna digit ate digit from 6 to 4. Abakulembeze mu kitundu nga bakulembeddwa mu Isaabire Matiya atwala ebyenjigiriza ku lukiiko olwa Buwenge Town Council asiimye abakulira essomero lino. Omwana wava wano ku Buwenge parent ajja mu masomero ag'endawulo yakola bulungi. Abaana abafiire ku ssomero lino bali eyo balikola emirimu mingi ate kubanga babataamu naki n'empisa. Wilson Bokayi omutandisi w'essomero agamba nti bongedde okugaziya essomero okuliteekako obukuumi n'ebintu ebirala bingi. Dormitory twadongerako, ebibiina twabyongerako, supesi tulina nene, ebisagaati tumaliriza osiba ekikomera, bino ebya kamera dido mulibona di CCT kamera daidula buli bantu mudomu buno obuyitesiri bulimu ebiwuniza omuliro nga gujogema abaana kalira bulira oba munajayo mwakawulira. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.